Mirundi yali communicant wa president Kasuku mwekwasa wa bwerere gwe wali okoledde ku president gwe goyise Mirundi mukamwa omuvole nabalabye muvoola Mirundi mmwe mwenna muyinza okuvoola Mirundi mmwe soko otegere butegeezi nti yali communicant wa president emyaka 10 neegi no one else and nobody else still katoyo goyita omusiru tamanyi communicating nga Buganda tenna mulopa waliwo ebintu bye mweteekamu ebitabakwa ne muyitawe muyina okukoma manya level zo mu communication abantu mwenna abali mu kuddamu Mirundi none of you aweza wadde quota ya intellect gyayina ne bya service so shut up temututijjira na kajaja katalimu timubadde na content kati bonna kati no Mirundi aizo babulira ku kabaka ne mukaba n'amaliza nga bagamino bagantu yosi kabaka yes cause the reality bweto weri teri isibera republic atengeri mu king so go just chakule mategera no kiteka ku mutima tera nenga teri inseri mu a republican country cannot have a king. The two can't work. You are either a king, a monarchy, or a republic. Yes. Republic of South Korea. Ate waliyo king, ngoba king. Ense ina president tenza bana king. Impossible. Netu kitwala nti omanyife tukiririzamu era bene tumuwera ddala ekitiibwa nga kabaka. Yes. Nenga mbitabe ebiwandiika ebyensi eno si king. So mulekerawo tijja omusajja alina abaana be n'olaba atijja nga talina na kyalina kabaka. Yes, kale kituufu oli mutanda waffe naye we bituuka ku by'obulwadde abaana be weebali baganda be Katikkiro yatugamba dda waliwo abantu abavunaanizibwa abasooka ffe abakopi tuddeko. Mulemye okulaba ekiso ky'embuzi muli ku kasuku kuba mumanyi kasuku ayakamalo soma mulowooza mwagala mu madameji nga abeeko ne it cannot work. Kasuku should not apologize, should not ye Mirundi Kasuku yabeera ne grief tinga Mirundi ayogera n'abeera grief n'akulaga nti omusajja byangamba sirikkiririzaamu naye munnange kati nkole ntya. Yavumeseeku Mugezi oyo gwe mwagala okweteekako Bujingo yabadde ku graduation y'omwana we kati ate oyinza omuvumira ku TV ya Bujingo tosobola. Oyo Mirundi alwaniridde Bujingo entalo era anakikola ajja maliriza TV emulemi tosobola. Oyo musajja muveeko communicant yamanyi byayogera aba abemmengo banyize bamutwale mu kooti naye gwe okuddaawo weefuula alumiddwa ennyo olw'okuba nga ate tolumiddwa na kulumirwa just oyagala piikinga ka content ke muyina nga bano b'owulira isima lwaki oyomba n'abayimbi abato abo bonna baba banoonya ki ate omuto akima ki mu kuyimba omuto yatya nayombyeko ne Felisita